kitalo nnyo munnabyabufuzi ate munnamizannyo bw'atyo afudde ku myaka 46 gyokka. Mao amaze okulaga nti ekibiina kya DP muganda wange yakitundira ddala mu NRM ewatali kubuusabuusa kwonna, ate nga munnange ne Erweru alabudde aba LC1 obutakkiriza balaalo be batamanyi kwewandiisa kufuna ndagamuntu. Abagambye temukkiriza, temubawa lukusa kufuna national IDs. Bobi Wine akakasizza nga Museveni bw'atidde ennyo protest vote, ate omusajja yakwatiddwa nga atiisatiisa okubeera ng'ajjako gavumenti ejeno Museveni. Muhoozi abaddeko kyayogera ku nsonga eyo n'abantu ne batenda gavumenti obutiitiizi nti ow'ejjambiya obujambiya, ate ye otafiire enjiri agitutte mu magye. Abayingira amagye abaddeko ebigambo byabagambye, naye nga muganda wange abagambye nti temuzanyisanga people power kubanga tiri kisinga people power maanyi. Era munnange mu buufu obwo obutakulwisa kansooke nkulamuseeko gwe nampuliriza wano ku Uganda at Large gye baliko gyonna gy'otuusaako engalo bwentyo nange mumekwesese natudde dda. Waliwo omwami wano gwentera okulanga era nga waliwo omuntu amwetaaga, era nga omwami ono amannya ge ye Deus Akambikira. Ka Deus Akambikira ono yakolako mu Local Construction era nga omulimu gwakola yinginiya mu masannyalaze. Yakolako mu Local Construction mu myaka egy'oku-98 wa mu myaka gy'ekinaana paka mu mwaka gw'2001. Ebisingawo okwo ku Deus Akambikira ono, information gye nnina alina brother we ayitibwa Bat. Bat ono yalinga akola mu tour and travel, oba mwakola kati simanyi, naye nga Bat muganda wa Deus Akambikira yalinga akola mu tour and travel. Ate era Deus Akambikira ono azaalibwa Bunyaruguru, era nga ne kitaawe yakolako ku ggombolola ly'e Bunyaruguru awo. Kale ebyo bye bitonotono bonnange ku Deus Akambikira. Bw'obanga gwe Deus Akambikira osobola okujja ku Uganda at Large, namba zange ziri weziri awo, emisembyayo 73 ate eddala esembyayo 1015. Hillside View Apartments gye bali nnyo, bali ku Kasozi Ejjanyi, Entebbe Road. Apartments esitemya ng'omuntu, omuli buli kimu, amasannyalaze tegavaako, wifi weeri, security weeri, n'emmotoka ekunona ku airport oba okumpimpi awo oli bweyogerere bajja kunona. Hillside View Apartments ziri ku Entebbe Road. Tuuka e Kajjansi, e Namulanda oba Ekitende, buuza Ejjanyi ku kyaki, kati awo ogenda osanga Hillside View Apartments. Ate nga aba Maintenance Palace eno company erina solar systems muganda wange, erina amataala agakozesa solar, erina CCTV cameras zikozesa solar, erina water heaters ezombinabiro zikozesa solar, erina water pumps zikozesa solar n'ebirala. Balina ebyamasannyalaze, balina ebyamazzi ne ttiimu ey'abakugu ekuyambako okubeera nga babiteekamu mu nnyumba yo oba wonna weyagala bibeere. Timo Property Consultants Limited, ngamba aba Timo Property Consultants Limited bano basaale nnyo mu nsonga z'ettaka. Basobola okuguza ettaka oba okugulako ettaka biriba teririko ndooliito, basobola okukuyambako mu nsonga zo ez'ettaka. Oyagala kugoba ku kyapa oba kumanya ku nsonga za byapa, kupima ttaka, oyagala kuzimba nnyumba oba kugula nnyumba, balina construction company muganda wange ezimbye amayumba mayitirivu nnyo, be ba Timo Property Consultants Limited. Ate ye omusawo waali nnyo, dokita waali. Abantu bawadde obujulizi wano ku Uganda at Large, batera okujja ne bagamba Uganda at Large weebale, kansa yali annuma, omwana wange badde mulwadde kansa, bannange weebale nnyo Uganda at Large, amagumba gaali gannuma, ennyingo nga zinnuma, naye kaakati weebale nnyo Uganda at Large,
ennyama maama wange yali yavadde ku magumba naye kaakati nkugambye pressure sukaali abo bo sibala naye obulwadde bwammwe obulwadde bwaffe nabwo munnange mugezeeko omusawo dokita waali yakola research n'amukuguka bagamba ettuufu liva wala naye muliikwasa kirala nnyo nti Uganda tagiti watugamba kale tugenda mu gisizoni ya Idi nga bwe mutera okukola abamu munyambako wano mutera okumperezaayo kabwasiisi n'enkwasaganya abantu baffe waliwo abantu abamu bonge essuubi tebalirina abamu nga balirina mu Uganda atulaja ate ne Uganda naye tasobola kubagamba kubamala mu maanyi akkiriza ya temufaayo naye kale bw'oba olinako olina osobola okunsuulirayo wano enamba zange bwe ziri awo ne tukwasaganya ku bantu baffe abamu waliwo abantu abamu bambi nga bo nyinza okugamba nti bali mabega wansi tebamanyi feesi yansi bwefaanana nga beevaako dda tugamba abantu balina okubeerawo bantu bannaabwe muyambeeko tetuli bulungi naye tuyambeko yes kuba tetuyamba nti batusiime wabula tuyamba just lwakuba tuli bantu ate bali bantu bannaffe that's all okay nduddeyo nnyo nga njogera ndokopya naye muganda wange nsookerewa kisooka mawulire gannako mukimanyi bulungi nnyo era mwagafunye dda oba awo nti Cedric Babu Ndirima afudde ku myaka 46 gyokka olamu bombi afudde ku myaka 46 gyokka era nga munnange obuzibu buvudde ku mutima yabadde Rwanda eyo nga bagenze mu tennis tournament kubanga yabadde president wa Uganda Tennis Association kubanga yuno abadde muzannyo wa tennis yazannyako tennis era yafukako champion owakabi ennyo yakolako ku TV na yeesimbako mu byobufuzi era tumanyi bulungi nnyo Captain Francis Babu ono mutabani we naye nanga afudde bamuddusiza mu Aga Khan Hospital naye nga kyetaagisa akawumbi kamu n'obukadde 5 kawumbi kamu n'ekitundu z'emiliyoni 15,000 okubeera nga bamujjanjaba omutima ndowooza badde bakyazinoonya muganda wange bw'atyo n'ayitira awo n'afa era nga bwe nti mutabani wa munnabyabufuzi eyabinnyuka Captain Francis Babu era nga maama we mukyala munnabizinesi tumumanyi bulungi nnyo Olive Zaitun Kigongo kale Cedric munnange tubali tumumanyi bulungi nnyo yakolako ku TV era n'aweerezako n'embiti ebyenjawulo kitalo ddala bw'atyo bw'afudde kakati munnange nga tukyali mu kiyongobero ekyokufiirwa era tusaasira nnyo famire ya Captain Francis Babu olw'okuviibwako omuntu ow'omugaso ate nga ku myaka emito teri muzadde yali yagadde kuziika mwana we buli muzadde ayagala waakiri abaana be bamukoleki bamuziike kati ku myaka 46 bw'atyo munnange bulwadde mutima kyavudde ku mutima ne banoonya akawumbi kamu n'ekitundu okumulongoosa wali mu Aga Khan Hospital tekyasobose Mukama Katonda bw'atyo bwageze kakati munnange mu mbeera ey'obunkenke tutooke ne Erweru ono ayinza okufaanaganamuuko ng'akahinda otafiire waliwo abantu abamu kwegamba kati nga batambulira mu layini ezo nga bali ku layini kwegamba gye tuyinza okugamba nti kaakati eri contrary ennyo ku ndowooza zaabo be babadde baweereza nga bamasters baabwe Erweru agambye aba LC mbu temugezaako kurekomendinga balaalo balunzi banti kubawa national IDs temugezaako kitegeeza ki abo si baawano ayogera kati ng'omusezi agula essowaani era munnange
bwatyo nga government head mu kumonitoringa Teso ne Karamoja regions Lieutenant General Peter Elweru bwatyo bannange atadde ba local council 1 kuninga ba chairpersons n'abagamba ati temugezaako okubeeranga muyambako abantu betutamanyi wano e Uganda okubanga babawa national IDs naddala abalaalo abo abalunzi b'ente. Mukimanyi bulungi nnyo tikakati tuli mu kwewandiisa kuzza ndagamuntu bujja IDs national IDs tuli mu kuzizza bujja. Kale bw'atyo munnange Elweru bw'akakasizza agambye temugezaako kubanga njagala mumanyi omugaso gwa national. Alina ebigambo byayogedde naye nga Elweru teyeetaagira ddala kati oyo newankubadde nga sayidi eri muganda wange tekimuggyako bikolobero bye yakola naye ndowooza atandise okubeera nga ajja agambye nti abalaalo temugezaako kubawa n'abo bonnange abamu Karamoja eyo abatategeerekeka ndowooza Karamoja abataddemu buteesi nti abo temubawa naye nga ye bonnange abatategeetinga balaalo bano era munnange agamba nti abo mu bitundu gye baagenda nga banoonya omuddo okuliisa ente zaabwe temubawa wabula bagende gye babazaala. Kakati bw'obeera nga munnange oli mulaalo ojja kunnyonnyola gye baakola ki gye baakuzaala bagende gye babazaala gye babeera babawandiisa. Ne waliwo omuntu eyategeezezza yategeeza n'agamba nti ababawandiika bannaabwe abali mu exercise ewandiika nti bannaabwe naye kituufu nti bannaabwe abali mu exercise ewandiika okuze IDs obujja national IDs. Kakati bannange Elweru gwe tumanyi obulungi ennyo yagambye nti bannayuganda mulina okumanya omugaso gwa national ID kubanga buno bwe bukakafu bulaga nti oli munnansi citizenship, proof of citizenship. Era nti eno document nkulu nnyo okuba national ID nga bw'okalabaako mu butono bwako kakulu nnyo okwakisesinga government services kyatiddeko kugamba nti okulonda. Kakati munnange Elweru bw'atyo atandise ku mulimu era ebigambo bye tebyawukanye nnyo na bya Kahindo Otafiire yabaddeko gyali. Njagala okubabuulira nti ensolo ku kizigo kweri kubanga nze ngoberera nnyo ebigambo by'abantu manyi ntera okubagamba nti wuliriza nnyo omuntu ng'ayogera buwuliriza kubanga oyinza okuba nga answers z'oyagala bulijjo ze weebuuza n'azikuwaawo. Era kino by the way nze nkikozesa nnyo nga tekiniki gwe wenna gy'oli oba bba waakulimba oba mukyala waakulimba bwe jasiwuliriza muwulirize bwoti obeerenga oli owuliriza nnyo with vigilance buli kigambo kyayogera ng'okiwuliriza okirireetinga n'ekirala nakiri kyeyayogera luli answers ojja kuzifuna ne waba akulimba. Gwe just kozesa tool eyo yakuwuliza just listen olireetinge ojja genda okukulaba nga bino bigatta na bino. Ako munnange nkabawadde. Era bw'obanga katugeze nga omulimu gw'amawulire nti ebiseera ebisinga obungi bannamawulire atera kukubuuza biri off topic golowooza batamanyi bituufu akubuuza byebityo biwungawunga ogenda obubira otyo ng'akulina kati agenda okwezaako ekibuuzo ekiddakaawo muganda wange oyinza otandika okuyomba nga Andrew Mwenda we yabadde ku UBC ng'ali ne ku pano kwabadde ne gundi ne muwadanko nnyingi kwegamba ekitiibwa ne kimuggweeramu ddala kubanga yalagidde ddala nti kati ye akasente kamumalamu dda takyalina nsonyi takyaswala aswaza buswaza nga bakama be. Kakati munnange katugattirewo ddala ebigambo bya Kahindo Otafiire bye yagambye ba entrants mu magye ba new entrants yabagambye respect people power mugiteekemu ekitiibwa amaanyi g'abantu mugateekemu ekitiibwa
abantu kyategeeza abantu mubateekemu ekitiibwa. Kahindo Otafiire bw'ati munenga agamba ba UPDF officers abaabaddewo n'abo abayingira amagi. Kati n'ebigambo bino Kahindo Otafiire bye bisinze okutta obuganzibwe mu NRM n'okubeera takyali muganzi gwa General Museveni, kubanga ono ayogedde ebigambo bingi nnyo. Bwe naaba nfunye akaseera nja kujja mbikuyitiremu biki byazze ng'ayogera Kahindo Otafiire era nga tebiwoomesa Nakabululu ku sayidi ey'abampembe abajja okuwamba eggwanga lino balyekomye baliteeke mu bwakabaka bwabwe obw'ensikirano. Mwana taata aveeko omwana akwate obuzukulu bwe batyo bwe bakyagala, era yeesobola kitakwatagana na muhoozi. Kakati munnange Minisita Kahindo Otafiire era mu ngeri y'okuwuliriza obulungi ebigambo omuntu ng'abyogera n'osobola okubinterpretinga okubifunamu amakulu mu ngeri ya deep thinking. Kakati munnange ono tumumanyi bulungi nnyo nti muna National Resistance Army NRA Bush War veteran bwe tumanyi obulungi ennyo, ayogera kati ekimuli ku mutima takyakikweka, ayogera bwogezi n'akubawo. Kakati agamba nti nno bannansi ba citizens ab'ensi yonna bakola omulimu munene nnyo. They play a key role. Era n'agamba be bantu abasooka era be bali ku front line eya defense. Ekyo tebakimanyi bannaffe, be bantu abasooka era abali ku front line eya defense bo bamanyi nti amagye ge gali ku ki. Kakati munnaye Kahindo Otafiire era nga ono nga Rohindra County MP yabadde ayogerako eri ba UPDF officers nga bali ku intake 3 eya National Defence College Uganda. Kakati ono retired general nga ali mu kulecturing aba officers ku Uganda's institutional security framework yagambye nti abantu yenzingu bakiyita batya, enzingu ebeera roundabout, pivot yebaaki oba yentabiro. Yes, entabiro, abantu yentabiro, pivot. Era yentabiro ya national security. Buba ogezaako ku approachinga national security olina kutunuulira abantu. N'agamba nti security ey'ensi yonna esinziira ekisooka ku intelligence, diplomacy, okukosa ne security forces, amagye esinziira ku bwambega, okukosa n'entegeeragana wakati w'amawanga, okukosa ne security ezingiramu amagye. Naye n'agamba nti naye kye bayita population, obungi bw'abantu buyamba kinene nnyo ate mu kucoordinatinga intelligence, era nga mu kucoordinating oba mu kukwasaganya mu kuyambako intelligence, ate era kino kikisobozesa security forces okusobola okubeera, kikisobozesa amagye okusobola okuba n'amakulu, okusobola okubeera amanywevu. Otafiire nga nnyonnyola. Kakati munnange bw'atyo ng'ayongera okubeera nga abannyonnyola ku nsonga nti
Otafiri agamba nti abantu ba human beings ye first line of defense. Abantu fe bibalabanga ebiyenji abalina okuttibwa okumalwawo fe abalina kye bayita people power era nga abategeeza nti ekyo tokizanyirako muganda bino bimulire bya intelligence, diplomacy, security forces. Ebyo byonna omugongo gwabyo be bantu era ye people power. Ewatali bantu intelligence, diplomacy, semanya security, amaje gamu ago jati biki tebigenda kukola makulu. Tebigenda kukola makulu. Abannyonnyola nenga babitegeera. Kakati munnange era bwatyo nasinziiraawo n'abategeeza nti kakati kiba kitegeeza nti okulaakulanya obusobozi bw'omuntu, developing human capacity kikulu nnyo. Era n'agamba nti nno kino balina okukikola mu ngeri 7 kubanga tukitegedde nti gwe mugongo gwabiri. N'abagamba nti empagi zino 7 eza human security ziri zitya: emmere erina okubaawo, food, economy, ebyenfuna, health, ebyobulamu, environment, ebitwetoolodde, politics, ebyobufuzi oba ebyobukulembeze, personal safety, obukuumi obutandikira ku muntu ye ng'omu okwekuuma, okukosa ne community n'abantu betuwangaala nabo abalala, nti ezo z'empagi eziyinza okuyambako okudevelopinga omuntu, developing human capacity. Emmere ebeerewo, ebyenfuna bibe nga birongoofu, ebyobulamu bibeerewo, ne ebitwetoolodde bibe nga biri favorable, ebyobufuzi nga tebikijjanya bantu kubabbako bintu byabwe ate oba kubaavuwaza oba kubattisa. Buli muntu ng'asobola okwekuuma ye nga ye, nga kwegamba ali seefu, ali mukakafu nti mu butuufu ndi seefu wano wendi, okukosa munnange n'abantu betuwangaala nabo nga bali favorable, so si batutwaka mu basement kututta. Kati ebigambo bino bwe bitunuulira ennyo Ayindo Tafiire alina omanyi kati bano abasajja bakubisa bwongo, annyonnyola ekintu naye nga kyannyonnyola kiri awo ekiti gwe buwuliriza. Kakati munnange n'abagamba nti omulimu oba duty ya leadership, omulimu gw'obukulembeze, omugaso gw'obukulembeze kwe kukyusa engeri abantu gye balowoozaamu mu ngeri ebakulaakulanya. Era n'abagamba security kitegeeza bugagga na kukulaakulana, prosperity, kitegeeza wealth and prosperity. Security ti abantu bali wawo, security abantu tubalaba bakulaakulana, sente bazirina era bagenda mu maaso, ye security. So si ate munnange kubeera nga security babega bagagga balina sente kubaavuwaza mu kikuubo n'okutta abagagga n'okubabba n'okwavuwaza. Babagamba nti Uganda wano mb'okubeera n'akawumbi olina okuba ng'oli munnaabwe, mb'okuba n'akawumbi ka ssente just bwe kati olina okuba ng'oli munnaabwe era n'oba nako mu akaawunti ya banka bajja kumanya kaani, ani oyo yaani, bamuzaala wa amanya ge yaani, yakafuna atya, akakozesa ki, tagenda kufaaniga buyeekera. Bwe bityo bye babaamu. Kakati Ayindo Tafiire n'agamba nti gwe bw'oprovidinga security, abantu kitegeeza bo bajja kwefaako. Abantu bajja kwefaako. Gwe providing security, abantu bajja kwefaako. Bino oyinza obutabitegeera naye nga alina obubaka obunene ennyo mu nsonga eno. Kakati ng'amaze okubeera ng'abategeeza nti kati kweza empagi nga bwazikuwadde awo eza human security, muganda wange
Kahindo Tafiire agamba nti awo wetugenda okuzimbira eggwanga ku system engumu ennyo, eggwanga eryetongodde. Kino kisobola okukozesebwa mu Africa yonna okusobola okukulaakulanya amawanga gonna ku continent ku ssemazinga wa Africa nti singa ebyo bikozesebwa. Kakati era n'agamba nti wano tulaba abeeyita ba strategic thinkers wano mu Africa, mu African continent ku ssemazinga wa Africa, abeeyita ba strategic thinkers bannaffe wano abatutegeeza nti bo kwegamba baagala batera kiyita batya, baagala mbu bakolerera Africa, kwegatta kwa Africa. Museveni ne mutawana we batera okubeera nga babyogera ebyo. Kakati agamba nti bano balina okubeera nga bakwasaganya policies ezigumya institutions. Wano e Uganda twagamba institutions ezisookerwako zez'obuwangwa, cultural institutions. Tukimanyi nti kugumya Bunyoro, oba Bunyoro Kitara, n'ogumya bakiyita batya, n'ogumya Buganda, n'ogumya Busoga bwa Kyabazinga, kiba kitegeeza nti n'ogumya Akyoli wane wala Bugisu, kiba kitegeeza nti already oba otandise kuba wano twagamba ze pillars enkondo semakondo okuyimiridde Uganda ng'oggyeko ka Uganda akato ne bulayini bwako bu border, naye bino binnansangwawo Buganda, Obusoga, Kyabazinga, owa Kyabazinga, oba wonna wonna gwe gy'omanyi, Obugabe, Mwankole, ebyo kitegeeza nti oba otandise kuba kati awo tuba tutandise bwana ewaffe n'empisa zonna zivaawo. Kati awo tetusisinkana eno waggulu tumanya nti Bunyoro ekiikiriddwa, Buganda ekiikiriddwa, era nga bateeseza ddala okusinziira ku ebyo ebibagasa, so si mondo na kugula square miles kuliisa nti kakati bwatyo n'ategeeza nti awo bannansi oba wadde amaanyi ng'otadde amaanyi mu institutions oba omaze okwempawaringa ba citizens, kakati olwo n'osooka okwasisa empisa, you enforce discipline mu magye, no enforcing discipline mu armed forces. Bino byonna bw'aba abyogera Otafiire olaba nti biba bigendera ddala ku bannaffe bali, ate bo nga bakulembeza bwannantagambwako era balina ne zi basement, batera okubeera nga ne ku mutimbagano kati basement yafuuse kugamba kya nyamutwala mu basement yange, nyamutwala naye nga waliwo omusajja eri Edi Mutwe yalabika juze mu kooti nti omuntu yenna ategeera tosobola kwewaana nga waliwo n'omuntu yenna ng'ensi mulaba yenna n'omusajja kukyatambula mu mikono aginyiganyiga bw'ati gwe ng'wewaana tekisoboka kuleka mpozi mbuliko ekikyamu. Kakati ebyo bigambo bya Kahindo Tafiire era nga abantu bakimanyi bulungi nnyo nti ono tasibaze kweya mu bimu ku bintu bye yali ayogedde. Otafiire kwa tumumanyi bulungi nti ayogera ebyo byonna ebimuli ku mutwe, kati ayogera ebimuli ku mutima, ayogera bwogezi nti ariskinga okubeera misunderstood naddala eri abo powerful and influential members of the Museveni government. Jukira nti ono yawakanya ekyokola ennongoseza mu constitution nti Bannayuganda baleke okubeera nga beerondera president. Kujjukira ekyo waliwo bakitembeta Mao y'omu ku abo nti kati president alondebwe parliament. Mao Kahindo Tafiire yakigaana era n'ebyamuhoozi okubeera nga ayagala kufuuka president. Mao Kahindo Tafiire yabiwakanya. Kati wano we yasinziira era n'abulastinga speaker Anita Among
olw'okwogerera bannayuganda obubi oba okukozesa obukambiri bannayuganda ababanja accountability ku ssente z'omu palamenti eziri mu palamenti ezitologa ng'obukolwa. Kahindo Tafiri yamugamba leka bannayuganda babanja accountability. Mu bimu ku ebyo ebingi ennyo Otafiire mbu yawandiikira ne General Museveni ebbaluwa nga awakanya kampani ya Barasha okubeera ng'etwala ddiiru eya digital trackers wamu ne number plates eza digital, era nga bino nti byali bikwekweddwa eri General Museveni nga tabimanyi. Byali bikwekwedda, Kahindo Tafiri yabikola ki? Yabisima. Kwegamba abantu Kahindo Tafiri batandika dda munnange okubeera nga balaba nti kituufu ono munna opposition oba oli awo ebintu agenda abiraba, naye still abampembe bo oba abawagira abampembe tebamwagalirako ddala. Waliwo n'omuntu omu gwe nalabye yawandiise n'agamba nti bw'oba oyagala kujoyininga opposition, fact yagambye yayiwandiise mu Luzungu agamba nti if you want to join opposition just go and shut up your smelling mouth. Kiraba ng'anyiize nnyo olwa Kahindo Tafiri byakola ki? Byayogera nti bw'oba oyagala kujoyininga opposition genda bikka akamwaka kugamba ng'olabira ddala nti banyiivu nnyo, naye ng'ate kyayogedde kikyamu kyekiriwa. Kakati munnange eyo nga tumaze okubeera nga tuvaayo, njagadde okubeera nga ate mpita mu bwangu naye nga bwemumanyi nti bimanyi okubeera nga bisoba ne weesanga ng'ate munnange tewali kyakukola, olina okugenda mu maaso n'ebintu nga bwe birina okubeera nga bitambula abantu babimanye. Kakati munnange UDP yawedde dda, ebyayo byawedde dda. Nobert Mao President Ssenkaggale nalabye bizonto bigamba nti DP erina Ssenkaggale yekka Ssenkaggale babeera bamawale. Kakati munnange ono mu kiwali badde ng'oyitanga surprising development yatutte delegation ewa General Salim Saleh Gulu eya DP nga bwe boolekera delegates conference eyabadde ku lunaku olwokutaano, era bagamba tejjadde mivuyo gyennyini nnyini. Kakati n'abatwala ewa General Salim Saleh Mao ono ekintu munnange ekyawakanyiziddwa banne. Jjukira nti ne Deputy President ye Mukasambidde naye ayagala nti bave mu bufumbo bwe balimu ne NRM. Kati Salim Saleh bw'atyo munnange nga bamaze okubeera nga bawayawayamu beebuzaabuliza mu byankulaakulana, bamuyise abeerewo ku lwokutaano Embalala Delegates Conference. Wabaddeyo naye mivuyo, naye tugenda kuba tubongera okubeera nga tubiraba mu mbozi zaffe eziddako, era naga nti yeewuunyeza nnyo kubanga ne NRM tekikolangako kubeera ng'emuyita agende mu Delegates Conference yaayo, naye bano bakikoze aba DP. Kale bw'atyo munnange Mao ewatali kubuusabuusa, jjukira nti eno atulaga nti alina byatakkaanya nabyo mu gavumenti ya General Museveni, naye ate eri obufumbo bwalumira ddala. Kakati ekyo munnange buli muntu akyogerako lulwe, naye nga kyo kye muba mumanya nti DP tekyaliwo. Ssenkaggale waayo yafuuka mawale ebyaddala. Kati waliwo omwami eyakwatiddwa. Omwami ono yabadde mbu ayagala kujjako gavumenti ya General Museveni, naye Muhoozi abantu abamu baadde bagamba nti tekiri waffe Muhoozi kuvaayo kwogera ku musajja yabadde akutte ejjambiya talina mmundu. Kale omusajja ono yagambye nti ayagala General Museveni aveeko kubanga yamulemesezza mention ye eya change yagimulemesezza. Yabadde Kanungu district eyo era baamukutte. Muhoozi n'agenda ku mutimbagano n'agamba kyabatwalidde essaawa ezitasukka 12 okubeera nga bamukwata kubanga yabadde ayagala General Museveni bw'aveeko. Kale ne bakola operation, naye operation gye baakoze eyo n'obukugu bwabwe nga bwe baabukoze, abantu beebuuza nti tulabye abantu abajje nga bakuba abantu amasasi, abantu abajje nga batta abantu mu bijambiya n'ebirala byonna, bo nga tebakozesa bwangu obwo. Baali badde bakozesa obwangu obwo ne babakwata ne batubuulira baani abaakuba gundi amasasi, naye kati ebyo birabika bipange bupanzi. Bagezaako kupangapanga okuteekawo oba okutiisatiisa nti omuntu yenna anaagezaako kubeera nga aŋŋanga gavumenti bw'atyo ajja kukolwako.
mujjukira bulungi nnyo Enanga bwe yajja n'atugamba nti abantu ba planning okwokya ekibuga era baline bye bagenda okukozesa nga okukyankalanya Uganda, balina butida, balina envuumuulu, balina na buno obugundi bwa Rubber Band, obuntu bwe buto butida era bateekamu obupapula. Mbu bwe bakozesa okwagala okujjako gavumenti. Kale n'ono naye bw'atyo yabadde najjambia era abantu bagambye nti bano bagezaako kutuzanyira ku bwongo. Mwe mumanyi naye abantu bo munnange bamanyi ekiddako era bamanyi bulungi nnyo kiki balina okuba nga bazzaako okununula eggwanga lyabwe, so si ebyo. Sigenda kusukkawo nnyo wano muganda wange, tusingane mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda At Large nga bulijjo akuume.